po jako akawuwo. Ku nkomerero y'omwaka oguwedde ekitongole ekitwala ekibuga Kampala ekya KCCA kyavaayo ne kirambulula ezimu ku nteekateeka ez'omwaka guno ez'okulongoosa n'okumalawo omugotteko mu kibuga Kampala, nga ku zino kwe kwali n'okuleeta bbaasi ezisoba mu lwenda zitandika okukola ogw'okusaabaza abantu mu Kampala, olwo nno takisi zidde ebweru w'ekibuga. Wabula ensonga eno bangi bagyogerako nga bwe bagitegeera, omuli abakisanyukira ko n'abo abasigala nga bakukkuluma naddala baddukanya omulimu guno ogwa takisi. Ffe bennyini aba takisi be baabawola, kubanga bano twakirabye nti nabo tebalina ssente, gw'olina okubawaliriza gavumenti baweebwe ssente ezo. Akasembayo maama, abantu baaniriza nnyo pulojekiti nga zino bwe ziba zizze nga bagamba nti takisi zireeta omugotteko mu kibuga. Tukusaba maama okozesa obuyinza bwo, kubanga tukisabye aba KCCA ekyabalema mu bufunda bw'enguudo ze tulina mu Kampala. Ate KCCA efunzaako leeni namba n'egiwa aba multiplex. Olunaku olwaleero abagoba ba takisi bano nga beegattira mu kibiina ekimanyiddwa nga Kampala Operational Taxi Stages Association Kotisa bavuddeyo ne baddukira ew'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu The Right Honorable Rebecca Litwala Kadaga nga bamusaba okuyimiriza enteekateeka y'ekitongole ekya KCCA y'okubagoba mu kibuga. Engineer Kitaka Andrew, sorry to mention his name, while addressing the media, he revealed that the authority was in advanced stages in bringing over 900 buses that are to operate in the Great Kampala metropolitan area. Right Honourable Speaker, we do not oppose the introduction of buses. However, as the major stakeholders, we strongly believe that we must be consulted and integrated as an important central body that has been in the service for quite a long time. Bano bategeezezza nga bwe bataategeezebwako nga bo abali mulimu guno ogw'ebyentambula ne basaba sipiika okubalwanirira nga bw'azzaakola lwakiri bonna basigale nga bakolera mu kibuga. Tuzze kuloopera ng'omukulu bw'agambye nti ensonga za bbaasi we zazze twazirabidde wano mu nnyumba yo gy'okulira n'abamawulire, ffe eri ku ground tetwategeezebwako nga ba stakeholders. Ne tubirabira wano mu Parliament nga baleeta bbaasi 98 nga zigenda kunyigiriza abantu nga mwami birungi bwagambye abasukka mitwalo 4.5. Madamu ng'omukulu bwagambye tetuwakanya naye tusaba mu buyinza bwo nti projekiti eno bw'eba nga yakujja wabeerewo competition. Ensangi zino abakyala bangi abeenyigidde mulimu gwa takisi guno nga bano nabo basabye sipiika okubalwanirira kuba bbaasi bwe zireetebwa bo bayinza obutasigaza mirimu. Omukyala okuyingira mu kuvuga bbaasi it needs a time okumutraininga watwate okitegeera kakati nze mubanga abankasuse ebbali nve mu mulimu nzire mu kyalo so we need naffe okulaba mu planning for the city abakyalo tutunulamu ebintu ebimu mulimu bitujjamu. Bategeezezza nga n'abagagga bangi bwe bagaana okubawa emmotoka olwa butebeesiga kye basabye sipiika okubayambako kubanga beegendereza ng'ate bakozi. Naddala ba takisi tuli mutuwera ayo obuzibu tulina engeri gye tulieko ono okunaaba enzu ye tuliko katuweeyo okuno obuzibu bwaife ffena ng'abakyala abantu bwe tujja okusaba abagaiga abo emmotoka tebatuwa mmotoka ngaife abakyala tebatwesiga ate nga bw'obaidye mu mulimu ogulimu abakazi twegendereza ino tuli balungi mu kuvuga tulina okukola ki katusaba obuyambi bwonga iwe sipiika maama waife otugemeku ng'abakyala mu transport tusobole okuvaayo abantu batutegeere. Okubaanukula sipiika Kadaga ategeeza nga bw'agenda okubasindika mu kakiiko akakola ku nsonga z'obwa pulezidenti ng'embalirira y'omwaka 2021 tennayisibwa ensonga zaabwe zikolebweko. I wanted to arrange so that you can meet the Committee on Presidential Affairs to give your views on this issue. Also, I wanted to know who am I speaking to and who am I going to recommend there. So that because the issues you raise are very serious policy issues, and if they are not addressed early enough, I think
they can be forgotten, and then things move. Because I suspect this must have come during the budget process. I don't know where my officers. Ate bo badreva okuva e Kamuli bategeeza nga bwe batamanyi kyakuzaako singa bbaasi zino zireetebwa kubanga bawuliddeko nti KCCA bbaasi zeereeta ziriko badreva baazo wabula nabo sipiika abasuubiza okubalwanirira. So ndakutegeka mujje mu kakiiko ayi ndakweta n'abaana nkani n'abakulira project y'ebbaasi tukizaganye tubone tuexamine endagaano yaibwe kuba tidikyekoba ate ng'ejjagema ku bantu ba Kampala yonna yonna. Ndi Barbara Nabukenya ne Shafil Mwesije ku lwa ABS Television.